Yo, this is from Pantilla in the danger. Bwotelevu mulungi bali kubanga ate okyakalidde ku page the news ankakansubire nti oli malidada awona usinzira kubanga ate onekomeddeko wena komye wengera kubanga ate ntandikira ulanga ku mululi guno ngenda kubanga ntandikira ku Speaker of Parliament omukyala Anita Among. Yes, one envumbo zifuse envumbo yukina nti yabadde yakanukula omukulira Kaguta Museveni ku nsonga oba ku bibuuzo ebyebuuzibwa okuva mu ggwanga erya UK oba United Kingdom mu ngeri nalyo lyamuteekako envumbo era nga lyasookera ddala obulanga agamba nti abo bakikola lwa nsonga yakuba nti yayogera ku bisiyaga jjukira nti ne UAE yagenda maaso okuba nga ate ekola ekintu kyekimu kakati nowenjogera United States of America gite USA naye egenze maaso okuba nga ate ekola ekintu kyekimu ono bamulanga gwa bulyake na bukenuzi mu nsi ye oba okitegedde wabulanga byonna bisinzira wali ku mabaati g'abawejjere ab'e Karamoja era nga biva ku bannayuganda abali mu nsi zino abakeera ku makya okwekalakasa n'ebipande nga kuliko ebiwandiiko ebigamba nti abantu bano bali amabaati g'abawejjere bali ensimbi z'abayiwa b'omusolo bamazeewo eggwanga lya Uganda nga wenzize mbibalaga. Yes, kakati no y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku nsonga eno era n'asiima eggwanga lya Amerika agambye nti eggwanga lya Amerika olunaku olwaleero ligenze maaso okubanga ate lirangira nga we litadde envumbo ku Speaker wa Parliament Anita Among olw'okubanga yeenyigira mu bulyake n'obukenuzi mu ggwanga lya Uganda. Wabulanga tali yekka ono envumbo bagimutaddeko n'omukulu amanyiddwa nga Amos Lugoloobi, omukyala Agnes Nandutu, omukyala Mary Goreti Kituntu era nga nabo benyigira mu bulyake n'obukenuzi. Agamba nti US yennyini era egenze mu maaso neerangiriranga bwetadde envumbo ku General Peter Erweru ng'ono ye immediate past deputy chief of defense forces era nga ye yalagira okuttibwa kw'abantu abawerako ddala 150 mu ggwanga lya Uganda mu district y'e Kasese mu mwaka gwa 2016. So ne ku ensonga ng'ezo bwe tutyo twaniriza ekikolwa ekikoleddwa gavumenti ya United States of America eky'okubanga ate ewulidde okukaaba kwaffe nga ffe abanyigiriza bwetyo ne banga taking action era ng'agamba nti ensi zino ezikulaakulanye ziba zikola bulungi bwe ziyambako abantu abala bonna okubanga munanga abazibiddwa amaaso bagazibula ne batakkiriza bikolwa nga bya Museveni. N'agamba katusabe era katusuubire nti buli kinnoomu na buli organization eri emabega w'okubonaabona kw'omuntu yenna ajja kubanga ate ateekebwako envumbo. Bw'ati awunzise ng'agamba nti kakati eno message keetuuke eri abo bonna abavunaanyizibwa ku kubonyaabonya abantu okubatulugunya n'okubaggyako eddembe lyabwe. Sijja kutaliza abo abali emabega w'okubanga ate munange bonona resources z'eggwanga lyettu Uganda. Ekituufu kiri nti essaawa eno muyinza okuba nga mmwe abali mu buyinza nga mmwe abakulembera ne institutions ezo eziyinza okuba nga ate zibakwata kati naye kye mulina omanya nti akaseera kajja mugenda kuba nga ate musimbibwa mu kagule mubuuzibwe kajojijoji w'ebibuuzo. Naye nga mu byonna ky'olina okumanya nti n'abaagalwa baabwe envumbo eno yagenze maaso okuba nga ate ebakwatiramu ngamba abaami baabwe wamu ne bakyala baabwe abantu abo bemmenye awamanga. Yes, weewaawa ye omubaka Tamaguzi Paul Semakula avuddeyo n'asamba gayi badde bitambuzibwa nti y'omu ku bafunye obukadde 25 obutateeka mukono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakamishona ba Parliament abana abeegemulira ensimbi ezisoba mu kawumbi ng'agamba nti ye ekikyamuganye okuteeka omukono ku biwandiiko kikiri nti eyaleeta ekiteeso kino omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo oyo nno nga yakulembera Lwemiyaga sub-county oba county nti tamwesiga kuba nti munange y'omu kubaagenda maaso okubanga ate awagira ekiteeso eky'okujja ekkomo ku myaka gy'obwa president mu mwaka gwa 2017. So ne ku lw'ensonga eyo amulabamu ebituli biyitirivu. Kino kyakola kati kigasa bannayuganda oba tekibagasa. Tubadde tukyali awo y'omukulu amanyiddwa nga Abdul Katuntu ng'oyo nno wa Bugweri County bw'atyo n'avaayo n'ategeeza nga bw'atasobola kuteeka mukono ku kiwandiiko kijja bwesige mu bakamishona ba Parliament ng'agamba nti akakiiko kakulembera aka Parliament's Rules Committee ke kaweebwa obuyinza okuba nga ate katunula mu nsonga ezikwatagana n'enneeyisa yaki y'ababaka era bw'atyo n'ategeeza nti kino kyonna ekigenda mu maaso essaawa eno kiyinza okuba nga
ate kigenda kuwunzikira mu office ye okitegeera kubanga ye yakulembera akakiiko ako so talaba nsonga lwaki agenda maaso okukola bino kuba gye biggwera byandiwunzikira ewuwe ya eyo nga tuvuddeyo wenjogerayo poliisi mu disitulikiti y'e Luweero yakuttedde omuvuzi wa takisi amanyiddwa nga Joero Ssenyonga ng'ono mutuuze ku kyalo Mabaale lwakusangibwa nga akukuta n'omulambo gwa muganzi we atannategeerekeka mannya. Kigambibwa nti Ssenyonga omukyalo ono yamugye mu bbaala emu okukkakkana nga basibidde mu nnyumba ye naye gye bwakeeredde ng'omukyalo ono afudde mu ngeri etannakola etannaba kubanga atetegeerekeka. Bwe mubanga muli eyo munoonya omuntu wammwe nga yababuzeeko mumunoonyezeeko essayidi eyo. Omukulu amanyiddwa nga Big Aya ku tours ez'enjawulo ezikubibwa mu NUP takubuzeeko kwali nnyo nnyini ddala wabula ng'ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okudda okuva emukono bw'atyo yakunze ba foot soldiers n'abategeeza nti kakati essaawa yonna ebigere bigenda kuba ng'ate bitunula wa Masaka. Jjukira Masaka waliwo akabinja akamuwoni nga ne kamulabula nti takola tatawaana kakati buli omu alinze kulaba kiki ekiddako. Ogololezi obulo mu kubengatto olwokutaano muzisibe zibeere. Alina omukwano gw'e Masaka, alina ow'oluganda e Masaka, eyakwanako e Masaka, eyazaalako e Masaka, eyawasako e Masaka. Mubagambe tujja. Enkudi erese obuzibu yasije buvuddeko awo nakutegeeza ku mukulu amanyiddwa nga APAS we yavaayo n'akola statement esaba abayimbi b'e Uganda okugezaako okuspicinga ekintu bakiteeke ku international level bave mu local content asusse okukamala ebintu ng'enkudi okubanga babiwadde attention okusinga ate music ali ku international level. Kakati no ye omukulu amanyiddwa nga aliri puzzle nannyini nkudi yavuddeyo n'agamba nti first of all APAS golinga ne album ye mnawulira nti aina albumu eriko ennyimba 14 naye tewali n'omu akola ki abiwuliriza. Nze muli ndowooza nti APAS teyali supposed kubeera muyimbi oba teyateekwa kubeera muyimbi wabula yali supposed okubeera accountant oba ekintu ekirala kyonna okiwulira otherwise wano music talina kyakola ki kyakolawo. Omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod tukimanyi bulungi nnyo nti tazigatta n'omukulu amanyiddwa nga APAS era nga yamusabulako ddarwa album eno kaakati nno kino kyazze nga munnange already amuyinako akakuku yavuddeyo n'agamba nti mpulira abantu bagamba nti APAS ali ku international level oba international artist nze bwe mbiwulira ebyo nseka n'okuseka mbasekerera nenga nti kati APAS ayinza atya okubeera ku international level nga yalemererwa n'okuba ng'ate akikola wano locally. Nimrod agamba nti omuntu waba akikubye wano locally tumuwe hype yonna na gitukola ki je tumuwa bwana abakikubye wano ate oluvanyuma jja kikuba n'eri ku level endala. Weewaawo APAS bangi bavuddeyo nga bamusekera nga bagamba nti abantu baali mu kuyita loko essaawa eno be bakola wabaawo ebivulu ebize be babookinga be balinnya ennyonyi be bagenda eri be baddeene naye ate ye amaze ebbanga eriwerako ddala mbu nga takola kubanga talina ki tainaawo nnyimba zitambula abantu ze bategeera abali ku local level. Naye nga ye yavuddeyo n'agamba Nimrod nti ekizibu ekiriwo Nimrod alowooza nti endowooza ye erina okuba ng'ate ematalinga ku buli nsonga okitegeera n'amutegeeza nti nze music wange gwe nakola oba yaddiba oba teyaddiba kye mulina okumanya nti saategetinga buli omu wano mu ggwanga lya Uganda wabula nze nina audience yange nze nga nze APAS gye mmanyi gye natagetinga okiwulidde ekintu ekyo. Omukulu teyakomyawo Nimrod yagenze maaso kubanga ate ategeeza nti tugezezzaako kuba ennyimba za APAS ku album gye yafulumya album eriko ennyimba 42 naye tunoonyezzaako n'ennyimba eziwunyirizaako kubeera hit tetulabako wadde naye ng'ekyewunyisa album eno yamutwalira emyaka 3 mirambirira ng'agezaako kubanga ate akola ki agiyiiya n'eriri puzzle gw'ayogerako tekimutwalidde wadde ne week okubanga akola ki ayiiya enkudi. Mu mbeera eyo APAS yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate amwanukula n'agamba nti wabeeyo omuyimbi omuto nga ddala akola music omulungi aveeyo atunuulire waaka wange alabe buti abantu we banteeka wansi bw'amaliriza tanyiiga wabula asimayiringa ebusimayirinzi kubanga amazima matuufu gali nti waaka omulungi ayagalwa ate mukadde ke kamu akyayibwa.
okitegeera ofunayo abo abakwagala naye ate mubaamu abafunamu obujja n'agamba nti singa abantu bonna bavaayo ne baagala ekintu kyo kitegeeza nti ekintu kyo kigoyinze deep mu creativity so n'agamba nti kati eyo society gye tutambuliramu abantu ebintu babiraba kifuula nenga naye ng'ate omukromu yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate abaako byagamba Nimrod yagambye nti njagala kukikkiriza nti Nimrod mu butuufu agetinga surprised singa akera ku makya n'ayogera ebirimu amakulu era nkakasa nti bw'amala okubyogera Nimrod yeekuba empi ku matama ge bwe papa nga bwe yeegamba nti ekyo tekijja kuddamu kubaawo mu bufuuze agamba Nimrod byayogera tebibaamu makulu abeera kasasiro mwereere. Tubadde tukyali awo yasine zireeta omukyala amanyiddwa nga Aroma. Omukyala oyo avuddeyo ne yeemulugunya ajjukira balina akayimba n'omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky. Avuddeyo ng'agamba nti bwe baali bakola akayimba ako baatuula ku mmeeza ne bakkaanya era yateekamu kingi yakainvestingamu. Wabula kyamuluma nnyo okulaba nti akayimba kamaze ofuluma ate Chosen Becky amenya amateeka gaako okugeza ng'okukakwata n'akateeka ku YouTube channel ye nga tasoose kumwebuuzaako ate nga si bwe kyali mu ndagaano. Agamba nti nga Chosen Becky amaze okikola kyamuluma yayingira mu kabox ke ayogereko naye ng'omuntu amugamba nti kino okoze kyaki wabula ga Chosen Becky yamuleka ku blue tick ng'amaze omuleka awo yanoonya kyazzaako ne kimubula kwe kusalawo okulumba omukulu dictator Amil ng'oyo tumanyi bulungi nnyo nti ye bba wa Chosen Becky naye nga sometimes akola nga manager we mu kumulumba yamunnyonnyola ensonga zonna n'amugamba nti kaakati lwaki mwakoze ekintu ng'ekyo wabula ga Chosen Becky ng'amaze okusoma message ezo yataamuuka n'amwambalira n'ayingira mu box ye n'amutabukira n'amugamba nti nze mukazi gwe toddangamu omulundi omulala okumanyira bba wange nsonga zaali zaffe tezaalimu musajja ebintu byaffe tobiteeka mu bange toddangamu n'okugenda mu box ye okubaako ky'omugamba we yamaliriza n'amubulookinga. Ono alayidde n'agamba nti owaayi wannyowaawo tava ku mulungi afaawoza oluyimba mbwe alwesonyiye byonna kaabimulekere naye amuleke ng'omuntu kubanga yaswazibwa mu ngeri emu oba endala naye ng'ateera mu mawulire amalala Chosen Becky bamukakasizza okuba mbu ali lubuto lwa baby number 4. Jukira nti baby kyaffe kino ekite kisembayo kyawezezza emyezi 7 guno omwezi gwe tugendamu omujja kijja kuba nga tekiweza emyezi 8 naye ng'okusinziira ku ndaba gye balabamu Chosen Becky bagamba nti nti ali lubuto. Jukira nti Rema naye alina we yabalabikiramu ng'ali olubuto era ne bategeeza nti ali lubuto wabula ng'ate yamala n'aba provinga wrong kaakati Chosen Becky yali ku mimwa gy'abanje. Entalo zo zifuuse entalo mu baserebu baffe naye nga twasembyeyo omukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba ng'atabuseemu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Katsi wabula nga yamutegeezezza nti mukwano bino si byakuyomba buli kimu tekiggwa nakuyomba oba nakulwanagana wabula kye tuzizeemu okuba nga tetulaba bwe bufumito kubanga yamugambye nti munnange mpaayo akafumito ndowooza kati ke kakoze ki akamuwadde tayagala bya ntalo weewaawo waliwo omukulu eyavuddeyo n'agamba nti n'oweerera omwana mu international school zi elite ne guvaayo nga muguya walowooza alifumbirwa bamuhoozi ate ye yeegomba ba fake gaza wabula nga ate gwayogerako si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba. Fact being nti bambi yatulaga nti munnange ennaku zino ka interest kamuli mu fake gaza agamba nti byamuyimbira bimukolera wadde nga abasinga obungi bagamba nti ayagala kukola ki kufwenka bo abakyala bakataleya ne kando bano babadde babuze emyezi nga 6 tebatuwa nkudi kaakati wenjogeera babadde bakadda batutegeezeza nga bakomyewo bagenda kuddamu batusabula oba tufa bakula omuziki wenjogeera akaunti zaabwe ze baguddewo empya we tukutuku bazzeemu ate nabo banga bazitwala waliwo abayekera kuba enkadde ze basooka otwala Instagram wamu ne Facebook kakati n'empya nazo poteya. So abaana abo batutegeezezza nti basigadde ku mukutu gwa TikTok wokka. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine yeekubye ttatu ey'ekimuli okwetooloola ekisambi kye kyonna yassa ensonga eno ewugudde omukulu amanyiddwa nga Penge era ng'avuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate agamba nti amazima gali nti nkyewuunya omuntu eyali omuyimbi nga ddala tumulabamu essuubi eyatuyimbira akayimba Ssemuwe ne tulabira ddala omuyimbi agenda okubeera ow'amaanyi atuuka atya okuba ng'ate yafuuka kansala w'omu Mombasa n'agamba nze mu buntu
ndowooza nti Lydia Jasmine alabika ali depressed oba ali desperate mu ngeri emu oba endala ng'anoonya omusajja anaamuwujja naye ng'alina ku ssente kubanga kirabika mbu atuula awo n'atunulira abayimbi nga Shiba, Spice Diana, Karol Kasita, Vinka nga bano buli lunaku oba buli kaseera bakuba zi hit balina ebizimbe balina ebyobugagga ebyenjawulo naye nga ye talinawo kyakola kyalina ndowooza bye byamuviirako kubanga ate mbu yeekyawa mu ngeri emu oba endala era tatereera buli ssaawa abeera yeewujja anoonya baki bagagga asobole okubanga akwasaganya ne banne bali mbu be yatandika nabo balaba abamuleka. Sopenge awunzika agamba nti okusinziira ku bwala ba Lydia Jasmine anaatera okwetundako nabaana asobole okubanga ate afuna bikini za Gucci. Weewaawo yo omukyala amanyiddwa nga Bad Black zino entalo z'aba Spice Diana akina Vinka akina Cindy awulira nga bimutamye agamba nti beef ezasinganga okunyumeza ennyimba zaaleetebwa bakulu bali abaasookawo Bobby Wine, Bebe Cool ebyo byanyumanga Radio Weasel wamu ne Jose Chameleone entalo zaabwe zanyumanga naye abaana abaliwo ennaku zino bo bawoomesa mukwano kakati bana abakyala ate abali mu kuyomba nga bayita mu nnyimba mwe ebiyimba byabwe bibbowa tebinyuma era abasabye babirekeraawo bolekerawo okutabula n'okwonoona naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo omukulu amanyiddwa nga Hajaruna Mubiru ne mwana mulenzi oyo ali wakati awo erinnya lye lyerabidde batutegeezezzaako nti bateeseteese olunaku lwe lumu gye bagenda okuba nga ate bakola ki bateekayo ebivulu byabwe jjukira nti Hajaruna yatusuubiza dda ayagala Serena twalabye Wizo ng'asayininga empapula ne Nobert so yo omukulu amanyiddwa nga yali wakati awo naye agenda kuba nga ate mbw ateeka ku lunaku lwe lumu so tetumanyi bajja tuuka mu maaso beesootinge beeteemuko oba bajja kifa bakulira yawo naye nga still about Wizo Manizo omukulu n'avuddeyo ku nsonga y'obutambi buli obwagoyinga viral ng'asazeeko Hon Nyamutoro agamba nti obutambi obwo mwaba mulaba mbu yali munakuwavu simanya biki munyiivu bannange kye mulaba si bwe kiri mbu ye yali musanyufu era nga yali mu vibe talina buzibu bwonna wadde n'akamu n'akatono ddala so nga teye omukulu amanyiddwa nga Sizamana ng'amaze okulaba Bobby Wine akikuba emukono yavuddeyo n'ategeeza Alien Skin nti kale oba naawe oli wa kitalo jangu emukono tulabe abantu we banaakola ki we banaakwaniriza nga ebaaniriza Bobby Wine omukulu amanyiddwa nga King Saha akyemulugunya yagambye nti mutusaasire ku mazzi n'amasannyalaze mwana too much biru ziri waggulu nnyo okusinziira ku kye bakozesa ate nga Yeliam Voice yavuddeyo n'agamba nti bw'oba wabulwa akwagala ebyaddala ate towabya banno abali mu laavu diba bibyo ddiya okitegeera towabya bali mu habbatina tobawulirirako bubi besonyiwe omukulu amanyiddwa nga Morris Kirya yavuddeyo n'agamba nti omu ku bafans be amanyiddwa nga Aisha yavuddeyo n'amulaga obweraliikirivu nti abadde asirise tategeera akyaliyo mulamu oba takyaliyo alaba tamulaba ku app eno eya Facebook gye ngamba kati ng'amubuuza oba yaddawa naye amusuubiza nti taba mweraliikirivu essaawa yonna akomawo ku siini alina byafumba anaatera okujjula omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoze y'omu ku bayizi abatikkiddwa wali eri ku ttendekero lya Mariam Ndagire Academy erinno ng'ettendekero lisomesa MDD Music Dance and Drama naye ng'okusingira ddala wano mu drama wano So fact being nti Juliana ebyokuyimba awayinawo masters kati essaawa eno ndowooza ayagala kuzannyira essaawa yonna ojja kumulaba ku screen yo ng'akuleetedde sinema ngenda kubaga ate nkutuusaako omukyala eyeeyita Senga Acid avuddeyo ng'agamba nti ye aleese ensonga entuufu eyaviirako ddana n'abatanzi ne Florence Nampijja okuba nga ate bakola ki baawukana agireese waneeno era ng'ayogedde ne ku mukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja okuba nti akasepiki ke Edilisa Musuuza ngamba Eddie Kenzo gwomanyi obulungi mbu yakawujja mu biseera byaki bya COVID si bigambo byange bigambo bya Senga Acid Gatubuulire kiki kyayawula Diana n'abatanzi ne Nampijja Senga musajja ki eyayawula Diana n'abatanzi ne Nampijja gwali eyo atamanyi Diana n'abatanzi and Nampijja are eno video jiveeko naye nga these are two beautiful, very beautiful, talented women that act in an entertainment group called, I think, Aromatic Drama Actors or Aromatic something, but it is a film group. It's a
drama and film making group that always airs Luganda series on Ugandan TV stations. Now, ladies and gentlemen, kyensobola okubagamba tewali musajja yayawula Diana n'abatanzi ne Florence Nampijja. Nedda. Now, but these two ladies, both of them are beautiful ladies. What I have gathered from different reliable sources, not 1, 2, 3, or 4, but many, both these ladies are beautiful ladies. One, balabika bulungi. Two, they are very talented, and because of that, it all comes with a lot of ego. Nga buli omu ajeewulira, nga buli omu alaba asinga munne. Naye, what I gathered is that Florence oyo yali as kalenga tayagala bulungi ani daya n'abatanzi nga bad mouthinga eno neno amukuba akuba ekikono eno neno. She had a cafe. I'm not sure if that cafe is still there, but every time Diana would go over there, Diana nga asombeddeyo abasajja be, there was a time nga twalayo nnyo lwasa. Diana doesn't even know this, but nga twalaya abasajja be lwasa, to be very specific, nga Nampijja agamba bannange mulengere nno ddaya takubo ebere mu juice w'omusajja kale nga bad mouthinga mu bakozi be, bad mouthinga mu bantu abalaba nti Diana is, nti wakitalo kale nga amwogera yogerako. But that's not the reason why they fell out. Now, the reason why they fell out is everybody knows. I don't know if you know, or if you didn't know, please be informed. The owner or the director of Aromatic drama group or whatever group has been dating Nampijja for the longest time. I don't know if you know that. I mean, I'm thinking it's public knowledge. But if you didn't know, now I'm telling you. So yali I'm dating actually. Yamukolera neyo nkafe eyo eyemachindi eyo ba velosh eyo. Nenga Nampijja asombera wa abasajja. There was a time yalina waawo minister nkwe yali atuuzaawo, not minister, MP, gwe yalinga tuuzaawo awo. Waliwo producer yali amulya amatooke. Actually, ladies and gentlemen, at some point actually Nampijja yali mmere ya Kenzo naye bannange Kenzo ofumise bantu. Kenzo ofumise baana bawala. For some longest time, era ne sente za NRM zebaba wabo abazanyabo eza Nampijja yaziwa Kenzo. If you remember time ya COVID nga Kenzo yakadde okuva be Cameroon je yali akwabiddeyo n'akoma wano n'atukaabira government. Where are you that time of government? Where are you when Eddie Kenzo came back? He was not doing well financially, and the kamani that Nampijja had gotten from NRM akake munange yakawa baby Kenzo karachi ndeda naye Kenzo okula tonkubanga n'emigere ng'osinka nyomanyi gwokuba abantu. Anywho, so Nampijja nga Ahmed Lubowa yali yamugulirawo that cafe, and they were an item and they were dating. I'm not sure if they are still currently dating, but they were exclusively dating. Now, Nampijja is a strong woman. She's very beautiful and extremely talented. For the purpose of the group Aromatic, being talented is of course what's most paramount, and that's what stands out. So being talented and beautiful, that's what they're looking for. And then the icing on the cake is that she is dating the boss, the director. Bwekuba kubona na industry omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo abonyebonye n'omugambo ogutoko mu industry nga bamaze okututegeeza nga bwe yawujja akasepiki ka Nampijja. Omukulu amanyiddwa nga Sudman avuddeyo naye n'abeera nga ate atopingako. Ono ategeezezza Eddie Kenzo nga bwe yanaaba ekisiraani kya Nyamutoro. Mbune musekaliko ekisiraani era nga kati onene emirimu takyafuna lwa kisiraani kya mwana muwala oyo bingi bisaziddwamu lwa
bannange njogere kindeke ki kankwe ku Sudiman ate oluvannyuma tunzike. Omukazi akyasinziza ekisiraani mu Paliamenti ya Uganda gwe bayita Namutoro nti oyo bw'abeera n'omuntu alina oggwa oba okufa. Ssaawa za kakati Love Nigga Eddie Kenzo shows 15 ze yabadde alina America bazikansolinze nga tiketi zigaanye okutunda. Nabagamba ne bategeeza ndi Love Nigga semyekozo takyalina value ne mwakana. Ne bagamba ndi nate yeegasseeko omusezi omulogo omukazi akyasinziza ekisiraani mu Paliamenti ya Uganda gwe bayita Namutoro nti oyo bw'abeera n'omuntu alina oggwa oba okufa. Ssaawa za kakati Love Nigga Eddie Kenzo shows 15 ze yabadde alina America bazikansolinze nga tiketi zigaanye okutunda. Eddie Kenzo obutayagala kuswala n'agenda ku Facebook n'emitimbagano gye egirala ne yeekwasa nti waliyo visa issue. Naye Eddie Kenzo olina okitegeera nti tokyalina value. Tokyalina value. Shows osigadde okuyimbako mu diaspora wonna zeza NRM ngezo una causes oba ebisigadde ebirala. Naye tokyalina value wonna. Omuntu wabeeranga ku nnyonyi buli wiiki. Eddie Kenzo wabeeranga ku nnyonyi bannange. Buli wiiki nga Eddie Kenzo abeera ku nnyonyi. N'essaawa za kaakati tewakyalina asobola kuhayalinga mu diaspora kuyimba ku birthday party ya mwana. Eddie Kenzo wagwa ekyo kimanye. Tewagwa just mu diaspora ne mu Uganda wagwa. Tokyasobola kukomandinga bantu. Neera kati wosigadde wamu wa Nyamutoro. Venue ezimu ezigendamu abantu 12,000 Eddie Kenzo Musuuza Love Nigga gwe yabadde alina okuyimba batunze tiketi 2-3. Neera abategesi ne bagamba tetukitwagala loosi ndala. Ne bagamba tetugenda okukola kigenda kubeera kimu. Shows leka tuzikansoling. Kitegeera. Naye Eddie Kenzo olina okitegeera nti tokyalina value. As always Sudiman.